Amawulire gennina Gravity omutujju atabuse, Gravity omutujju ayongedde okutabukira Bobi Wine. Kakati nno agambye ebyo bye mwalabye atutteyo omusenyu ne sementi biwero, nti era agenda kukola n'ebisingako ku ebyo, nti era singa Bobi Wine agaana okukola bye yamusabye agenda butereevu ebusabala atandika okuzimba omusingi nga tasoose na kufuna permission kuva eri Bobi Wine. Gravity omutujju muganda wa Foliota. Sole kiza toto. Banna inakulabya okyankalanya na busabala yonna nti wajetisse. Sineetika kintu kyonna. Naye nga amazima ki ekyabaddewo Gravity olunaku lwa leero? Leero nakedde twala bikozesebwa matiriyo. Ku ddwaliro lye tusaba omukulu Kyagulanyi atuzimbire. Ng'omukulembeze waffe omulungi obe yaliko honorable wa Kyaddondo. Atuzimbire ku ttaka lye eri ebusabala. Ttaka ddene nnyo. Kati bwe tuba tufunyeeko akatinitini tekiba kibi kuba abakazi mwana abeeyo bafuna nnyo obuzibu nga ssaawa y'okuzaala etuuse. Naye nga mwakiteesezzaako naye okugamba nti obeeko ensawo z'omutwalira n'omusenyu n'akimanyiiko nti yeetaaga ozimba eddwaliro? Of course akimanyi bwe eggwanga lyetaaga eddwaliro. People think it was a stunt. Abantu bazimba private hospitals ne tugendayo bantu bakinnoomu nga tebalina na gwe bakulembera. Sabu anatola ine eddwaliro tokimanyi? Yalina omukulu honorable gundi ani omukulu honorable Segirinya naye mwennyini yali azimbye eddwaliro. Kakuba ebintu byamutabugako era ebintu bya duniya nga obiraba. Naye amaanyi omukulu Kyagulanyi gaalina bwakera ku makya n'atuwaako n'ebiziba 5 ku 5. Ne tuzimbako akalwaliro abakyala b'ebusabala nga basobola ozzaalirayo. Okitegeera buli muyimbi n'akontributinga kubanze mutwala nga artist munnaffe. Sirowooza oba kiba kibi kuba bamutwala ndikikoze naye kati nze wange n'emmotoka tesobola kiwukirawo ettaka lirina ttini nnyo. Okitegeera naye ekifo kiri kinene. Okitegeera so bwatuwaako 10 ku 10 oba 5 ku 5 ne tuteekawo akalwaliro ako. Nsuubira tekiba kibi mba siteesezza bubi. Naye ensonga yavudde kuba nti temwagala yabogeredde ku ssente zino zemugenda ofuna oba gw'obadde oteesanga gwe. Ulira buli muntu ayinza ekyo lyofuna ssente ezo buli sekita efuna. Ababooda bafuna balina sako zaabwe, abasawo bafuna, batica bafuna, bapoliticiani bafuna. Okitegeera bafuna ate na nnyingi. Omukulu Kyagulanyi ate omusaala gwe munene nnyo gwafuna nga opposition leader. Munene nnyo n'omusaala ba MPs abali ku kadi ya Nuupu gwe bafuna munene. So ebeerekereza ebiseera ebisinga oba buli omu n'akontributirawo ne ziba miliyoni 10. Ebintu ebiremye gavumenti yaffe kyemanyi tusobyekolera ng'Abannayuganda. Kisobokera ddala tubanenye mbu ekiruddu twagala kiruddu endala naye nga ffe tulinayo ekyaffe. Okitegeera situwa basobola okugaana omuntu ozimba eddwaliro. Naye gwamu ku bbe yavuddeyo waliwo ka vidiyo akamu kotwakulamu ng'ogamba nti si kirungi okuvaayo no tutandika ozimba amalwaliro olw'ensonga tubanga abatuma abantu okulwala. Kati ate gwamu ali mu kwagala. Kyogera nakyogedde bandowooza yamwe bannamawulire. Mubuuza ekintu ng'olabira ddala kyetaagisa ate gwe n'oŋŋamba bazimba amalwaliro kati gwe oyagala nkuddemu ki? Gravity ndi muntu mukulu nina omukyala nina abaana balwala buli lunaku. So ne tunonye tubatwala nze nimutuuze w'ebusabala. Tunonye tubatwala nga tetulabawo. Okoye mukyala wo kutambula olugendo. Si yekka bonna abakyala bali ku busabala okwo. Okitegeera babonaabona ogenda mu ddwaliro ate amalwaliro ga gavumenti nga bw'ogamanyi. Bennyini batugamba temuli malagala temuli kino abakozi tebaliiwo abasawo naye tulina muno abantu ssebo abali experienced nga basawo babusoma betusobola okuwa emirimu. Gravity owulira otya okubeera nga Eva olumba kankyogere bwe nti olumba omuntu atakuyisa yadde n'erinnya lyo mu kamwa? Seetaaga kuyisa linnya lyange mu kamwa kino ekintu ky'Abannayuganda. Otegeera seetaaga omukulu Kyagulanyi kwogera ku linnya lyange. Nze kino kye nakoze nakikoledde Bannayuganda era ngenda twandiko sima omusingi very soon. Yakuwadde olukisa olusima omusingi?
nalongera tuka nga sikyalusa bakasanda baganye kati byakifuba omuwadde ebbanga ki nga atandise okuteekawo eddwaliro nga litandise okusituka banga terigenda abatini nnyo nga lyawa Museveni okuva mu ntebe naffe tugenda muwe ebbanga tini lya wiiki emu ku bbiri bw'alemererwa okwogera kusalawo nze ngenda genda n'abazimbi bange kuba mbalina okitegeera tugende tutandika osima omusingi pulaani nagimaze mwagirabe nagitaddeyo tegatwagala kalwabyo katini tintutwagala kinini naye kati abantu bali mu kugamba ku busenyu bw'otandise nabwo bunaasobola okusitula eddwaliro eddene erinaamala abantu beebusabala gwe wooli nawe ogenda contributinga nawe oli mukyalo ozaala weetaaga eddwaliro ojja contributinga n'abalala n'aba adisi abalala bagenda kuvayo bacontributinge okitegeera ekiwaini ajja tuwaayo banja atuweeyo that survival atuweeyo ng'omenya batoobe bokka ngija bebe kulu atuweeyo kamiliyoni atuweeyo kyemaine President Museveni azotuwaayo kasaba nga tuli serious bwe tuva ate tuzimbe n'eddwaliro ly'abalema Gravity totidde bantu bano abanuupu okwataakinga ddala munnange kyendiko ndi ku kituufu buli omu yeetaaga eddwaliro abalema babeera kuno nga bazunga beetaaga eddwaliro essomero already nabalabye ku social media nga bagamba lwaki togenda n'obigamba gavumenti eri mu buyinza essomero ly'abalema tugenda giteeka wabbebeko abaana bannupu bagamba owaabwe atali mu buyinza ate bwe muwa mu buvunaanyizibwa bw'abali abali mu buyinza lwaki tobitwala eri ku geeti z'abali kati lindako oyogedde ku kya bebekulu naye mugenda muyira omusenyu atusobetudde ku kiri sabu ali mu buyinza oba private hospitals gonna ge mugendamu ba MP ba minisita tebali mu buyinza ssebo kati ate omukulu ate yali mu buyinza Gravity katukwerekereze tugenda kunoonyako enkya ku live ku kamera mugenda kunsanga nga ndi bize ng'osima musingi awo wenyini we tukwagalira ssebo mukama waffe ngenda sima omusingi oba nfa kanfiire ku mazima naye ng'osimye omusingi baligamba yasima omusingi tusibireyo akayimba ke bayita musingi abajja kayita nuuko medical services yes butereevu oyo nno ye mwana mulenzi Gravity omutujju yabadde ko uncut era ndowooza omwewuliriddeko ebigambo bye byonna obiwulidde awo nno awadde ensalesale wannaku wa weeks 2 zokka eri omukulu Bobi Wine okubeera nga byamusabye abitadde mu nkola otherwise singa tabiteeka mu nkola omukulu agambye wa kutandika omusingi essaawa yonna biri bye mwalabye nga atutteyo omusenyu ne sementi byabadde biwero ku luno nno addayo kubeera nga atandika musingi nga talina nagwe yeebuuzizaako nga tafunye wadde permission okuva ew'omukulu Bobi Wine bannange gwe njagala ontere endowoozayo mu comment section kino Gravity kyakola kituufu oba asusse waalina okukoma oba akamanyiiro ekasusse njagala butereevu obere nga onteera endowoozayo mu comment section naye ng'embeera bwetyo bweri ku side eri ate abandi abalala bagamba nti Gravity yandibanga munnange anoonya relevance yandibanga ali mu kupromotinga luyimba omanyi waliwo oluyimba olubadde luli mu kutambula emabega kaawo naye nga lubadde lusoobasooba era bagamba Gravity okubeera nga akola bino byonna yandibanga agezaako kutambuza luyimba lwe Gravity amanyikiddwa nnyo mu bino ebintu by'entalo Gravity amanyikiddwa nnyo mu bintu by'okubeera nga munnange asojjasojja ba artist banne mabega kaawo twamuwulira ku manager Roger waliwo yatabukira manager Roger mabega kaawo era bannange ndowooza nabyo mwabiwulira era si manager Roger yekka twawulirako olutalo olwagenda maaso mu makati ga Gravity omutujju ne karokasiita
nga mutabukidde bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kwegamba Gravity ono muntu wa bintu bya ntalotalo, ndowooza byakozesa okubeera nga promotinga ennyimba ze, byakozesa okubeera nga atambuza ennyimba ze ng'abantu bwe babyogera. So abantu bagamba Gravity okubeera nga alumba Principal akivuddeko okubeera nga ayagala kubeera nga atambuza oluyimba lwe luno olupya lwe yayimbye ne Mudra oluli mu kubeera nga ate munange nga lutambula. Naye nga njagala ogende mu comment section otubuulire gwe olowooza kino Gravity kyakola kituufu oba asusse waalina okukoma, kubanga agambye essaawa yonna zinga Principal abeera tamuzzeemu, singa Principal abeera tatadde bintu bye yamusabye mu nkola, agenda kubeera nga addayo ate atandike omusingi, abeere nga atandika omusingi. Ye Principal tanavayo kubeera nga amwanukula nga mwenna we mumanyi Principal ebintu bye byakukwata mpola, era ye bamulumba ne bamulinnyako ne bamuvoola n'atabaanukula n'asirika busirisi. Era tanaba kubeera nga avaayo kubanga yanukula ku nsonga eno, ate nga tetumusuubira kuvaayo kubanga ye yagamba ensonga ezitalina makulu naye taziwa makulu. So tetumusuubira kubeera nga ne kuzina ensonga nti agenda kuvaayo. Tetumusuubira kubeera nga kuzina ensonga agenda kubeera nga avaayo. So Gravity omutujju ayinza okukomekereza ng'afiiridde mu firimu ye bw'atyo naye ng'abantu ku social media bongedde okubeera nga bamutabukira, bongedde okubeera nga bamulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri gye yayisizzaamu Principal olugaayo, ku ngeri gye yayisizzaamu Principal amaaso. Olutalo lukyagenda mu maaso ne maama kennyini owa Gravity omutujju babimugaseemu kati basabula Gravity yekka wabula ne maama naye ate naye babimugaseemu okubeera nga bamusabula bubi nnyo ddala. Katulinde tulabe wa gye binaggwera, katulinde tulabe oba Principal anaabaako nekyanyiga, anaabaako nekyayogera ku nsonga eno. Naye nga tumanyi Principal ebintu bye byakwata mpola ye yabimanyiira, bamulinnyako ne bamuyitako ne bagenda nga tabazzeemu nga tabaanukudde, era sisuubira nti ne kweno ensonga ajja kubeera nga ate ayanukula omukulu Gravity omutujju. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tulabira kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira nawaka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire ku Jika Media, tukyakomaona amawulire amalala mangi nnyo agoocha agakagwawo, ogenda kubeera nga ogafuna butereevu wano ku Jika Media. Kyoba okola likinga video eno, subscribinga ku channel eno, bw'oba olina endowooza yo gintere butereevu wansi awo mu comment section. Ekikulu ennyo kutandinga on notification bell yo, buli kaseera nga tutaddeyo video empya ojja kubeera omu kwabo abasooka okubeera nga bafuna notification tutaddeyo video empya, ate oyolekere okubeera nga ate munnange nga ogiraba. Kale munzikirize mbagaliza olunaku olungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.